Honorable Muwanga Kivumbi aliwo. Kale tukanye yayogera bubi nnyo n'agwanira kubuzibwawo. Mu State of the National Address juzi President ng'ayogerako gye tuli yawulirawo amaloboozi agamu jjukiza nti birabike byamutwala mu nsiko bizzeemu yatwanukudde mu State of the National Address yalaga tebinnaddamu ffe betukwata tubatwala mu kkooti yeeriwe kkooti ku Muwanga Kivumbi era amateeka geego nga yo gavumenti etambulira ku mateeka nga yakulemberamu n'okuba gassemateeka kwe tutambulira kandi yali president yennyini ono si yali president nga ssemateeka kwe tutambulira abagibwa bino bigenda mu maaso nga ssemateeka gwe yakulemberamu abagibwe nga president ye president nga ne kkooti zennyini tezeetengeredde omulamuzi mukazi wattu oba musajja wattu naye anoonya ekyokukolera ng'ekituufu akimanyi nye ng'alina kusooka kkooti eyimiriremukko agende mu kasenge abuuze then yeyeba kkooti ate yo palamenti ndooza tetuyina yo oba ekolawo ki simanyi sina namanya gye n'omuhoozi naye ku mayinja g'ayina ndoozi naye eveewo obuvirumu etusumbuyira bwereere bw'abaawo abamanyi ebirina okukolwa then palamenti ebyo tutawaanyizaayo si ye yekka asoose okubuzibwawo Honorable Muwanga Kivumbi bangi abatamanyiddwako mayitire nyina byesaagala kuyingirira naye ate olumu owulira nga ye mukulu Ssekakiti akangudde ku ddoboozi nga yeebuuza ensonga ezikwata ku Honorable Muwanga Kivumbi. Jjukira Muwanga Kivumbi yali yaweebwa bail naye ewaka yasulayo kiro kimu kyokka enkeera yaalwo n'akwatibwa. Twaddamu okulaba twalaba bifaananyi nga bisaculatinga ku mikutu migattabantu era amawulire ge tuwulira nti munnange si birungi. So ye Ssekakiti abuuziza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti mu butuufu oba mumutwala mu kkooti gye baatwala mu Muwanga Kivumbi yeeriwa naye amazima mbu si birungi. Uganda entiisa nnyingi nnyo meseji gye nfunye siyinza kugiwakanira. Meseji eno Muwanga Kivumbi mufu bamukuba ne bamumenya embiriizi ne bamukasuka nga bw'okwata omwana ng'omusuuba bw'oti ne bamusuuba ne bamukasuka n'agenda mu n'akuba waakawanga okuva olwo lonna taddanga byange naye nze mbaawo kubanga nga kutuusa kugonagona nga we gatambula era nyinza okugamba nti gwe tuula butuuzikalira nywera tweyongerayo okuba nga tugakuwa era nga byonna bitambula nga bigenda mu maaso. Tulina omukulu Fred Kajubirumbuye nga naye yeeyongera okuba nga atuwa update ekwata ku Honorable Muwanga Kivumbi. Wetwogerera essaawa zino Vice President wa National Platform amasekati ga Uganda oba mu Buganda Honorable Muwanga Kivumbi yali yateebwa sabbiiti ewedde nga kkooti emuwadde akakalu kaayo afulume agenda asobola okukakkala emirimu gye n'okuba bireka bye yeekolera era yagenda butereevu mu maka ge e Butambala gye yafuna omukisa okwogererako eri abawagizi be n'abatuuze mu kitundu ekyo. Yayogera ebyamuli ku mutima mayi bagamba nti bw'osirika ennyo ng'olina obusungu oyinza okwekola ekikyamu naye bw'ovaayo n'oyogera ebikuli ku mutima ebiseera ebisinga obusungu obukakkana. Y'ensonga lwaki Honorable Muwanga Kivumbi yavaayo yayogera ebimuli ku mutima n'abyogera. Bw'amala okwogera ebigambo ebyo ate enkeera yalina okutaggula ku bigere ate agende amale okutegeka ebirala mu maka ge ne bizinesi ze endala ate ku bbalaza olunaku lwajjo yasobodde alina okusooka okubeera ku kitebe ku press conference yategekeddwa babeeko ensonga ze boogerako eri eggwanga. Ekitaamusobozesezza abadde bamutaddeko dda bambega nga bwe twali bannyonnyodde abadde bamubeza okutuusa lwe yakwatiddwa abeefudde abapoliisi aba trafiki n'abapoliisi aba bulijjo ng'ate emabbali w'obusukka kkubo waliyo emmotoka zibakuntumye eza drone eziwamba abantu ezadde zimulinze ku biragiro bya mutabani wa Museveni
Muhoozi Kanyarugaba obadde era drinking general era bamuwambye kipayo payo yoga jingendo babulira gyali wabula mu kuwambibwa okutuukusibwa mu drone anjala tegeeza eggwanga n'okubalopera nti Honorable Mwanga Kivumbi yakubwa bubi nnyo mu motoka omwo Honorable Mwanga Kivumbi yakubwa bubi nnyo mu motoka omwo era bagenda omutuusa gyali nga atonyola ku kamusaayi kyesimanyi nti ayinza okuba yasukka okuba nti bamukuba empiso mu motoka omwo mwe yali mu drone naye nga Honorable Mwanga Kivumbi yakuba bubi nnyo mu motoka omwo bamuteeka omutuusa gye bamukuumidde kati olwaleero nga tanalabikako mu kkooti yonna n'amakomera gonna taliiyo wabula ali mu ezo tocha chemba za mutabani wa Museveni ze yeekolera era kati buli Munnayuganda yenna munnabyabufuzi munnabyabusuubuzi yenna atakolagana gavumenti ya Museveni bagiwakanya bw'awambibwa tobuuza wagyali bw'aba tali Katabi mu SFC Military Barracks aba ali Mbuya bw'aba tali Mbuya bo bennyini balina ne safe house eziri mu mayumba gaabwe gaggadde ge baazimba okwetoola Uganda yonna sina kindi bafulumyako ebweru w'eggwanga okubasibira mu nsi nga Rwanda South Sudan ne Tanzania as well ne Congo eyo era abantu abamu bemutalabirako ddala nga baabula abamaze okuba battibwa wasibwa mu makomera ag'enjawulo mu mawanga gatuliraanye Museveni gy'alinayo omukono kati olwali basinga obungi mbadde mbuuza Honorable Mwanga Kivumbi ali luddawa ndi wano otegeeza famire ye n'otegeeza eggwanga lyonna abakulembeze wa National Platform saako n'abawagira Honorable Mwanga Kivumbi Honorable Mwanga Kivumbi ali mu barracks ya SFC Katabi mu kisenge kyekimu omwali Honorable Miriam Matembe mu bali bamutadde era mwali essaazi okujja nga banaaba bamuggyeemu omuddusa olw'okumata information egifulumizza naye nga gyali ne bamuleeta nga bamukuba bubi nnyo okumutuusa gyali Muhoozi gy'amwagala abeeraawo ng'agezaako okumumenyaamenya omutima n'okumukola buli kimu ekisaana okukolebwa okumuswaza omanyi Museveni ne banne naddala famire ye balowooza nnyo nti omuntu bw'omukolako effujjo omumalamu amaanyi era omuswaza bo kye balina mu bwongo bwabwe naye omuntu nga mugumu ayise mu mbeera y'okutuluguzibwa n'ebyobufuzi biri mu Uganda ne bw'onooyambula omuntu n'omulikodinga oba n'omusiyaga oba n'omukola ky'oyagala oba omufukidde omusulo obanga musiraamu ng'oyo n'omuleetera embizzi n'emwetoololerako oba n'obimukasukira oba tomenye mutima oba omwongera buvumu era yasigala yeewuunya entegeera yammwe kubanga omuntu ajja kubuuza Mwanga Kivumbi wakutte wakinga kkooti mutadde tuli munnange tubadde tukyali awo tukyali ku bya Honorable Mwanga Kivumbi sorry tudde ku nsonga ez'abaana ba Kings David munnange ate amawulire tegatandise okubanga gayitingana nti dayirekita ennyumba gye yagula mbu ye Kazaalabulwa jjukira omukyala we yagambye nti ennyumba eyo abadde yakagisulamu emyezi 3 naye kigambibwa abantu b'oku kyalo bwe yali agula ennyumba eno bwe baamuwoninga nti kubanga ennyumba eyo mbu erimu ebyokwola. Director wa King David eyafiiridde mu kabenje akagudde Kapchora ate mugamba ennyumba si ye yamusaddaase wuliriza sitoole. Waliwo omusajja eyagula ettaka eryo n'alizimbako ennyumba abatuuze b'oku kyalo ne bamugamba ettaka eryo lyoguze nga liriko ebyokwola. Omusajja teyawuliriza abantu ba ku kyalo. Omusajja yafa nga teyeebase mu nnyumba ne wabeerawo omuntu omulala eyagula ennyumba eyo naye yafa nga tagyebaseemu. Director we yagula ennyumba eyo abatuuze b'oku kyalo ne bamugamba director nga tubadde tetwagala kufiirwa ennyumba eyo gy'oguze ng'erimu ebyokwola. Akanaafa tekawulira ng'ombe kuba director wa King David abatuuze b'okunde gye baamugamba eyo ennyumba gy'oguze erimu ebyokwola lwaki totundawo n'ogenda n'ogula ewalala n'ozimba. Oba director ye yalowooza nti tebamwagala waawo oba tebamwagaliza musajja watunga walaza mpaka wuuyo naye yayingidde ettaka kati gwe omuntu ali eyo wano ofunawo kyakuyiga ki? Mwesonyiwa ogula ennyumba eziwedde. Ezo ennyumba eziwedde zibeeramu ebyawongo zibeera n'ebizibu byazo. Namwandu tundawo munnange ng'obudde bukyali ogenda ozimba ewalala kuba buli muntu yeebakamu ennyumba afa baawo buuyo afudde. Bannange muve ku bantu beeyongera okuba nga batuwa updates jjukira twategeddeko nti ono director yasooka kukolera mu Owino era nti yali musajja mulungi nnyo ng'ali down to earth ne we yakikuba nti ng'afunye ssente akoze essomero lino era abadde agendangayoko
mu wino n'aguza ku bantu era abantu bagamba nti bafiiriddwa omuntu ow'omugaso. Tweyongereyo batunyonyole. Banamu mulabe comments ezibadde ziyitingana ku nnyumba y'omugenzi director wa King David. Abantu b'omu kitundu bagamba nti ennyumba ebadde n'ebizibu byayo. Kyova olaba baanamwe ku mutala guno nze saagala kugula nnyumba ng'eri already built. Oba nze saagala kugula nnyumba mb'oli agibaddemu nze njiddemu. Ennyumba ezo ziba n'ebizibu byazo mugambe nti ye. Obedde abaana bali mu comment section nga bagamba nti neeyagivuddemu bwe baagigulako mbu naye yavaamu omukyala afudde. Biri mu comment section mu bantu baawa mu bantu beeyo ababeera eyo director gy'abadde abeera nti ennyumba baagenda ogigula baddiya eyagibaguza nga ne mukyala we yaakafa. Namwe twegendereze ddala amayumba ge tugula sinaki nti wandiguze polotiyo n'ozimba ennyumba yo okuva ku musingi. Nze mbagambye nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo onavuddeyo n'agamba nti yes omukulu Balamu Balugahala twogera ku minisita wa local government nti mumugambireko kiki ono kyayagala tumugambire era baka ki bw'ayagala kuba ng'ayisaawo. Katuwulize. Omukulu Balamu mumugambireko awulirize ku ka video kano. Saba omukulu Balamu nkulamusiza manya n'eddoboozi lwange Ivan omukulembeze. Nkuwulira era nkulaba olwanyisa enguzi. Naye njagala okuwuliriza ebigambo byange bino. Tosobola kulwanyisa kintu kyakuzimba n'obeerawo. Omuti kw'olinnye oyagala gutema gwolowooza nti onoosigala waggulu. Mr. Balamu, eggwanga lya Uganda essaawa eno okuviira ddala kuwa ekitiibwa gwe mwalonda oyo oba eyeeronda gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni nguzi ye muyimirizaawo. Mutabani wa president gwe wagira ennyo wa PLU si eyandisaanidde okubeera CDF wa Uganda bwe tuba nga tuzze mu merit nga tutunuulira qualification. Muhoozi is not worth to be even among the first 10,000 qualifying CDFs of Uganda. He is not. Ne Museveni akimanyi, ne Muhoozi naye akimanyi. He is not worthy to be the CDF of such a great nation. Naye lwaki? Corruption. Mukazi we, he has been a minister of education regardless of what is happening now. Neera bamdawo ne bamulonda. Kyagala okonga bamukyala Museveni bamulonda kwa minister of education kwa yali muyivu nnyo oba yasoma nnyo mugezi nnyo mu bya academics. No. Corruption. Mukazi we. Corruption goes beyond exchange of money. Even mismanagement of government resources is corruption. Gokukuleta kuba minister olwokuba badde okuba ebidongo ne Bobi Wine nti katujja kutuyambako okulwanyisa Bobi Wine. It's already corruption. Toli kuba minister olw'ensonga nti nno oli mugezi nnyo oba otegeeranya ebya local government simply because obadde osobola okubayambako okubabuulira ku bigenda mu music industry Bobi Wine gyali, so now you qualify to be a minister. Bano bona bafulufigo olowooza babalonda lwakuba nti nno baali bagezi nnyo okubeera ba presidential advisor. Gundi bakasale Kusaasira ono Buchaman omulema kyogamba babalonda lwakuba nti bagezi. It's corruption. Abantu bangi nnyo abali mu government ya Museveni nga they are not qualified to be even nawulira omusajja Ssemujju agamba nti Nabbanja tetasaana na kuheadinga kampani ya Kasasiro. Of course wali abatalina wathe kuheadinga toilet nga zino zibasoloza mu kibuga nga is not worth to be a toilet corrector nga is a minister. There are very many there. I don't want to mention them. So eno system etambulira ku corruption. Kati gwate weefula omugezi mb'ogenda genda okwata abali ya corruption abali corrupti abembezolinga abateeka abaana amasomero ab'empewo. Omanye ab'empewo abali mu magye omanye ab'empewo abali mu malwaliro. Kati kyokola kirungi ne system gy'okikoleramu yonna nfu. Kati gwe batakukuba masasi nawe bw'onooba ovudde mulamu bw'ensi tugenda kusigalako eyo system. Amagezi genkuwa bw'oba ddala ng'oyagala eggwanga Uganda n'abaana bo balisangewo balyenyumirizemu nti taata yali mugezi. Muggyeko gavumenti ya Museveni ne mutabani we badde bali tuzimbe eggwanga nga liri corrupt free. Awo ojja kukola by'okola obeere ng'obulamu bwe buli seefu n'abaana bo bajja kukusangawo ng'oli mulamu. But otherwise you are risking your life. Bw'osanga abantu nga balyambwa bulyambwa naawe lyambwa tolina by'ogenda kukola
byanjawulo bigenda kusinga oli eyakulonda oli ali corrupt 100%. Kati gwe weefuula Jesus, weefuula Holy Spirit mukulu. Nze nkulabudde nga mukulembeze bajja kukuba, bajja kusaanyaawo. Kyokola kirungi naye kikoleramu system nfu. System ezimbiddwa ku nguzi, buli amwaji mu government ya Museveni aliyo ku nguzi. Who are you? Nze nkulabudde nga mukulembeze amajja n'eddoboozi Lwanga Ivan omukulembeze. Tuvuddeyo ate eno omukyala Justin Namere ayina naye obubaka bw'ayisaawo. Mulowooza bubaka ki? Anti ffe munange tubaawo kubanga tugaba tuusaako gonna nga wegatambula. Ayina obubaka bw'alabudde aba PDM. Tugiyita PDM. Nga MP ate nga Minister of State wa Local Government. Nategeezeddwako nti waliwo emivuyovuyo mu kulonda obukiiko obumu obwa Parish Development Model. Nategeezeddwako ensonga ezimu ezize zibaawo ezitawoomya Nakabululu mu ngaba ya ssente za Parish Model. Njagala buli muntu ankolere report. Minister Justin Namere nga tuvuddeko waliwo omuzadde yavuddeyo n'akola akatambi nga yeebaza director wa King David nti yadde yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye abadde muzadde abadde ayagala abaana be. Agambye nti guno si gwe mulundi ogusoose ogubadde gusoose abaana okuba nga bagenda ku trip director n'agenda nabo nti gubadde nga muze gwe okuwerekera abaana be. Eno video njikoledde omwami nanyini ssomero lyaffe erya King David Junior School Endejje eryafunye akabenje. Munnange director waffe nze saagala kaaba kuba wankabizza osinga ekintu ekirala kyonna. Weebale kutwagalira baana. Nze emyaka 6 muwala wange gy'abadde ku ssomero lyo nkusiima era ndikusiima. Newandibadde mulamu nandikusiimye, newandibadde wasigadde ku ssomero nandikusiimye kuba mmanyi omukwano gw'otulagidde abaana baffe, omukwano gw'obadde oyagala abaana. Weebale ku buli trip ebadde gyebeerangawo nga weesitula n'ogenda n'obeera n'abaana bo. Abo abaana babadde bammwe Teacher Maggie, Director Teacher Maggie. Weebale twagalira baana, mukazi gwe oyagala abaana baffe n'osinga naffe. Wow, eno video nyino gikola yadde mpulira nfa naye nyino gikola. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ekisa kyo ngikole. Ekyo kiri nti tulina amasomero ge tulaba. Era nze nyina amasomero ge ne ngamba okay. Ne waliwo okwagala omuntu kwolaba omuntu nga akwagalidde omwana. Nze banzija mu group ya somero. Sijirimu. So even Teacher Maggie yekka oba director yekka. Even headmaster. These people bayinege gye bagala abaana. Sina headmaster yekka wabula n'aba teachers. Bana abantu bayinege gye bagala mu abaana baffe era lumu nabakoza n'obabuuza mwe mubazaala. Because nga kisusse. Direct gundi headmaster yazijane mu group omanyi nze ndi kavuyo. Wembera wonna akavuyo kasobola okutuukawo naddala nga byogera tebikwataganye nange. Just kutuma abaana. Naye nangamba Mama Daphne mbadde nsabwa omwana wo omupe guno omwaka kuba ape 7 mumpe guno omwaka nja mwagalanga wo omwagala mumpe guno omwaka abere wange oyo abamusomesa ngayogera ekyo mumpe guno omwaka abere wange then oguddako ajja kuba wuwo kuba ogenda kuba naye ne guno mumpe leka mwagale leka musomese mujje muche mwagala lyeri essomero lya King David sina kibi kyenyiza kuboogerako nemba muyina ensobi kuba buli muntu akola ensobi. Ate kweno accident teyabadde ensobi. Omwana wange ne yandibadde afudde ne yandibadde mulamu. Teba nsobi teyabadde ensobi because accident kigambo accident. Teri muntu yayagala kubeera mu accident. So kye kigambo lwaki kiri accident. Naye director otwagalidde abaana nze kyemanyi buli muzadde buli parent owa King David amanyi director. Otwagalidde abaana Teacher Maggie otwagalidde abaana. Teacher Maggie otwagadde. Nze mwana nge yajjawo ku P1 third term. Abadde mu P6. Abadde mu P7 sorry. Kati nolompunga. Naye omukwano gwe mulina. Nze mwana nge taddangako waka. Nti bamugobye school fees. Naye ate nga bamubanjanga. Kubanjukira ne term emu nagisasula mu kimayo ku ssomero. Nga sente nsasula mu kimayo ku ssomero.
woyagalira okwogera nabo their ears gabera open eri omuzadde oba eri omwana bane mutwagadde yadde abaana baffe baafudde naye mutwagadde inti nno ne ku kabenje mwabaddewo tikyamagi wabaddewo director yabaddewo abasomesa babaddewo abaafudde mwebale kutwagalira baana nze kyemayi kiri kimu era kyensaba tikyamagi gwe wasigaddewo kuba abantu abasinga bamanyi naggwe director waffe atera kujja mu mikolo gy'amaanyi ku ssomero atera kubeera gwe abeerawo nze nkumanyi how strong you are manyi obuvumu bw'olina n'okwagala kw'olina eri abaana baffe n'essomero era nkimanyi Katonda yakuleseewo ng'ayina ekigenderera lwaki wabadde mu bbaasi eri endala tewabadde wamu ne bano essomero eryo osobola oddiddukanya nga bw'obadde ojja oliddukanya nga ggwe omukazi tikyamagi era nze nkubiriivingiramu bino byonna byonna weebiri Katonda alina pulaani ze era nkimanyi abaana baffe abasigaddewo n'abasigadde ku ssomero bagenda kutuula P7 bulungi. They are gonna make you proud because ekiroto kyammwe kyekyo. King David Katyange tuuza abaana ba P7 kuba ffe twatandikawo nga talina P7. Katyange tuuza abaana ba P7 tefunangamu second grade, omwaka ogwedde yafuna second grade, omwana omu yafuna 12. So mulina engeri gye musomesaamu abaana bammwe. Simanyi na kyakuboogerako naye njagala ya Allah subhanahu wa ta'ala abakamfatinge mukyala wa director tikyamagi abasomesa abaana kubanze kati omwana owange just awira bulize nti director yafudde n'akabirawo amaziga at that moment kimuva mulanga ne video njikoledde mu nimiro nina byesaagala awulire naye nga akimanyi director we yafudde yangambe n'okungamba Adija nze njagala genda nga basabira director mbeerewo naye mulwadde muzibu olabirwa omukwano director gwabadde alina n'abaana baffe. Kubanga wekumide ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ezigadde tukomawo nabyo tovaawo.